tukyeyongera n'emboozi yaffe ne Robin Kisty. Omuzungu yakufuukira akayinja mu ngato. Ate yali muzungu yali African American nga muddugavu. Naye nekyasembayo olwase kyasemberayo ddala okugambira ddala nti ono omuyaye muvuddeko. Yanvuma yampita fucking monkey. Nampita enkima. Nakokokka. Racism. Oyo guy omanyi kati gwe leka nkubuulire. Ovanga kubeera okufuna racism ey'omuzungu n'ey'omuddugavu. Ate yeruma okusinga ey'omuzungu. Yagamba yavako ki? Yampita monkey. Fucking monkey. Abakuzaala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba. Omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shillings 20,000 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code eri 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodda ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaala Quality Farm. Yali muzungu yali African American nga muddugavu. Naye nekyasembayo olwase kyasemberayo ddala okugambira ddala nti ono omuyaye muvuddeko. Yanvuma yampita fucking monkey. Nampita enkima. Nakokokka. Racism. Oyo guy omanyi kati gwe leka nkubuulire. Ovanga kubeera okufuna racism ey'omuzungu n'ey'omuddugavu. Ate yeruma okusinga ey'omuzungu. Yagamba yavako ki? Yampita monkey. Fucking monkey. Ate ekizungu abazungu ekigamba abazungu kye bakozesa okuvuma abaddugavu. Kye bakozesa? Kati kyammalako pressure nengamba nayo wamma gwe newakulira mu bazungu kati kakulumirawo. Ekyo kyannuma nnyo kubanga first of all ndi mukazi wo naye after some time era nondaga nti no because I'm African I am below you. Chegeera. Like he showed me that Yagamba you ka fucking monkey. Yagamba you fucking monkey. And smaga another monkey I won't have to deal with. Ngamba ono guy amanyira. Blocking it out. Namu blockinga kati ate nenkamutema. Natwanga okujja mu inbox yange atwanga okugettinga back to me nenkamutema ne mugamba ndi lubuto. Atawo nanvumira ddala nga ne mu blockinga nagenda mu inboxes nagenda wakazi wange na I hope the baby dies. Omusajja ali violent gwe mu bigambo. Nengasiga oyo teyali wakutta. Gwe. Musinga mwali mbeera mwenna. Ye wamulabako mu maaso ku maaso. Nkugambye yali bba wange nga sinnava mu America kwe nenkomawo wano nga mami amaze okufa n'abeera bba wange era nga nemala emyezi 7 nga tukyadeetinga during the covid time naye awo twa breaking yakunyiganyiga ebiwundu wano mami nga afudde ate nga taliiwo teyaliiwo teyajja nga mane nga akkubirako biki ebyo naye era nga stress mwerere kale yanyiga ebiwundu kubanga sente yaziteekangayo zo yabinyiga byo ngaziweereza dola 10 buli week twala 35 naye mu covid ngogenda zikozesa tujja kujiriza segeza singa mami wo wali tayali kukkiriza kwekola ebyo bintu byakwegayirira abantu kwa mirimu. Mama wange kikulu akimanyi yali akimanyi nti nonze bwe mba ekintu kyenjagala era nga tandiscouraging nnyo ku bintu byemugambe nti njagala okukikola nga akimanyi Robin bw'aba kyayagala okukola ajja kikola. Kati ate nze ne mama wange yali nga mwanguyira kubanga nze mwana yali tamusaba nnyo ssente kubanga anjagala nnyo okwekolera naye nga ye akimanyi we mba nyigirizibwa ng'omuzadde ng'akifiringa mu America nga alina credit card nga agiteekako ssente eri nze ne swipe nzo zijjako so kati nga neema simugambe mami siina ssente nga yerowooza yekka n'agamba kana akawala nkimanyi kalina big head oba awo akutereddeko paundi 5 ngagamba ezo z'abaana bange ezo abazzukulu bange naye ng'akimanyi you needed that money okitegeera so like nga credit card ye UK naye nga nze abeera nayo nga ye just depositingako ssente nze nengikozesa so naye like even if my mom was like showed me everything she gave me everything I'm always like I guess I'm a high achiever and I have high expectations of myself kwegamba ne demanding nga nze kinene nnyo ate kati mama wange we yafa kati ate ne becoming even too much kubanga kati ate omutima gunnuma nti buli kyenkola nkikola kubanga I have to fulfill what I promised my mother
before she died, I have to be that it. I have to be rich. I have my kids have to be in a good life. I have to wait out and I mean Zimbabwe's mansion. But dad wali. My dad is around, yeah. He's a very nice man there, Jari, very calm. Atula wa. Atule wakiso, abera wakiso. Ne muchala we. Baina business yabwe bakola cakes. He's a very simple guy, my dad. Kati gwe baganda bali bweru. Yeah, but in fact bonna baganda wange mama wange beyanzana nabo bonna bali bweru naye tata wange alina omulenzi gwe yazaala muganda wange Seeka yabeera wano. Seeka? Ye Seeka Matte. Tumuyita Seeka. Tumuyita Seeka kubanga ye Seeka Matte Solomon. Lwaki toyagala Bulaaya? Lwaki togenda n'obeera e Bulaaya? Kati nga we bagamba ekigambo nti east or west, home is best. Nze ate kyafuuka literal with me. Kubanga kati nze okutuuka ebweru it's not because nze yakisalawo. Nali mwana muto bazadde bange bakisalawo ngende enjoyininge mama wange. So kati nze nakulira bweru. Sigenda kuba kyeyo siki. Nakulira bweru, nasomera bweru. Obulamu bwo obusinga ng'otegeera bulungi. Yes, bweru. So kati life eyo nagimanyiira era nagibeeramu. Naye ate nze nganze bwe najjako ate Uganda nga nkuze. Ng'oweetegerera. Nga netegerera ate nenyingirako ne mu TV. London yo ate yona okugivaamu. It was a depressing place. It's very depressing. It's grey. Omusana tegwaka. Kuba era suicide rates esinga ndowooza mu nsi yonna ziri London. Kubanga it's just like a place nze tekansanyusa wadde nali mutekansa. Togamba ka. Kale it's a place teyange. Ensi y'amaanyi kale naye teyansanyusa nze nganze. Ate engeri gye nakulirayo era mama wange nga dreams zange nga bwe zaali za America kwe kuvaayo ngende mu America. Naye ate bwe ntuuka ne mu America nasookayo nga student. Life nenyiga nga student siri kuba kyeyo. Student neera life nenyiga depression kumisinga family yo emotionally nga obulamu bwange tebuli fine tesiri happy. Kale ate laba bwenzije Uganda ate nenfuka celeb. Ate life nendabira ddala nga Uganda there's a way out. Life very easier, simpler for me. Ali qualified. Oshegera. Kati bwe naddayo ate mu America nga nina abaana. Kwa nasooka nembera student. Omwana w'okubulaya muleke ye mulala. Nasooka nemberayo nga student ekyo ne kinyigane naye nga kiri okay bearable. Kati bwe naddayo n'abaana abo. Jukira nagenda ndi lubuto lwa Rochelle ne muzaalirayo. America nenfuukire America. America kufuukira etya America ng'abaana beegomba okuzaalira mu America beegomba okubeera mu America. Kati beegomba okuzaalira mu America kubanga balaba bino akatabo balaba mbu gavumenti eyamba they don't help. The help is not nearly enough. Ne byoyitamu okusobola okufuna that help. Kirungi kyabwe nti omwana ye azaaliddwa eri ne bwoba gwe toli citizen omwana bamulabirira kubanga abawaabwe kubanga ye abeera citizen era nze ebintu we nasooka ekyanyambanga omwana wange Rochelle nga government etuwa food stamps ez'emmere eza supermarket nenge etuwa ne cash $209 buli mwezi kumugulira bino nga Pampers ebitali bya America kadi nga zabinga kuliko cash snap cash benefits eza cash nga luone benefits eza just vouchers ogula emmere kati ngoyo omwana fa abasatu nze ne Romero nze naye ne Romero nga sente zetubeerako kubanga nze nga sobola kola dekeya yekka olunaku lumu ne bwo ofunye mu Uganda nga alabirira abaana mu nnyumba ye ajja kusobola $25 okulabirira omwana omu olunaku lumu kati bwoba olina ababirize $5 ze sente mmeka wana buli mwana mubala zize. Yes, ate otwalayo babiri gwe omusasuliza mwana omu kati $25 omwana omu $25 wokubirize $5 kati olunaku nkoze olunaku lese for example mba nkoze nga 8 hours nkoze $nga 89 ku $100 kitegedde ogyeko 5 it doesn't add, the math doesn't add. Kati mama wange atukana nga Robin omanyi kitegeza Robin abona by the way kankubuulire abantu babeera wano Robin by the way era kanu nako kyemanya abaana ba TikTok oba abaana abaagala ebintu okuyiga obulungi kimanyi bajja kasalamu omuntu abeera wano n'asaba omuntu ali e Bulaaya ssente namuga sirika $10 naawe 10 kikubula 10 kya $, gye mitwalo 37 omuntu azikolera hours katugambe nga 8 naye ngomanyi kyakola asangula biwa abakadde alina abalulu bamukuba empi left and right
abazungu bamuvuma left and right oyise mu trauma hours ezo 8 nze we nasooka okukolera mu bakadde olunaku olwo nankisalya kubanga navaayo waka bulungi n'akaceere kange n'ebijanjalo mbikuledde waka ntuuse ku mulimu nkateretse mu fridge ngenze omukadde gwe nasookako oyina omusangula emabega agenze mu toyi gwalina oflashinga gwalina omusangula n'akuyita n'akuvuma kati wulira kati bbi oyo gwendabe mu toyi ngenda otuuka okulya emmere yange nga bwe bifaanana nagiza buzi wali bbali ne ŋŋamba guno gubambi n'asobola era ogwo mulimu nagukubira ebbanga yali mu nursing home nagikubira ebbanga myezi nga 5 walwayo n'enkwitinga kyokka nno ekyankwitinsa oli mukozi Robin kyokka ndi mukozi naye era ekyeyanzijjayo okubanga baagana oku-understandinga bansibisa ku mukadde olunaku lwamba omukadde musajja muwanvu munene Azitowa amagumba bataddeko obuwala obwo bubiri bunyama yalwo olunaku olwo omusajja yali afunye diary nga buli dakiika tulina omuntu atukubya akadde tulina okugenda omugjayo anti kati goba toli mu room ye so they have this emergency thing gobeera n'akantu yanyiga bunyizi ne balaga room number thing yetaga help shegera you go to his room twagenda mu room ye emirundi nga5 olunaku olwo kumusitula n'amanyi gamwe mumutuuziza mumugjeeko amagulu tegatambula gali steve olunaku olwo omugongo ne gunnuma nnyo kyokka ng'enkeera nina okugenda ku shift ne mbaga mumanyi nakoze nnyo ku mwami ono jjo omugongo gwange empulira gunnuma tegumenyese oba anything naye gunnuma maye akakazi tekaŋŋamba tesobola kuwa day off bw'oba wafunye injury during work jangu ogireporting officially ne mugamba saagala ku reportinga injury njagala bagamba neetaga kuwummulamu just one day nkomewo the other day sobola n'okusoopinga olunaku n'omuntu naye abazungu bo tebafaayo ku bulamu bwo they don't care as long as you have to do their business goli Africa they don't care about your life sure they don't care about your life they care about their businesses getting that dollar out of you and that tax money out of you shegedde naye kati nagendera nga tebanfuddeeko nze baagala kunziza mbya kuteekamu complaint which I don't want to do I just quit the job nenga bano nze ndi mwana muto mboneebone emmenyeko omugongo bo sente zaabwe ziyingira omukadde asasula buli kaseera bamuwa sente wezi nursing home bagiwa sente kati nze bwe namenyeko omugongo nzirewa kati kikyogamba abantu ababeere ne kampala ne basabiriza bannaabwe sente abali ku kyeyo omuzoogo mugulekeraawo nti bw'oba olina family member weewaawo waliwo ofuna emergency nga bwetaaga obuyambi kubanga nze nina baganda bange bwe mba nina emergency oba omwana wange alwadde oba kintu kyamangu sina sente ka recently uncle waffe yafuna accident era twalina ku looking up to beebweru okutuyamba waliwo ebintu ng'ebyo naye waliwo omuntu n'okubira obwebweru n'omusaba sente za bbiya nga ye tasobola nakumunywa ate ng'azirina leka mbabulire abantu b'ebweru ebyo bayita mu bintu bingi akoze 8 hours ezo azikoledde wiiki namba maybe awumuddemu olunaku olwo lumu naye olunaku lwawumuddemu lwafuna time okukakinga apo ayoze engoye ze awulizeeko banne ab'e Uganda oba akole ku mirimu gye egy'ewaka bw'aba alina abaana abeereko n'abaana be tasobola gamba nti agenda azikyakalemu ebweru okyakalamu once inaya nti ogendeko oba ku vacation omale ennaku nga 5 nga toli ku mulimu vacation bagikuwa omulundi gumu and the most they'll give you is 10 days 10 it doesn't matter what job you do the most they'll give you is 10 days era abakazi abajjawo n'amala omwezi akola bw'ati ekipakasi kye afuna omuntu ng'agenda mufiiringira ini ng'ayingirawo ng'ayiye kubanga waliwo bino bye bakola biriivini nti omukadde aba tategeera ng'ate agency nayo tegenda kucheckinga ani azze kasita omuntu agendayo n'alabirira omukadde that's all they care about n'assigning antalabi kati abantu abamu ate abakubiri oba nabagamba nina fiirini ono n'amukolera ssente ze kati ye n'akwata ku musaala gwe n'aguwa fiirini naye nga tebamuwadde time off nga yagyepangidde the most they will give you for kubanga bo balina timetable y'omwaka bakugamba ng'osayininga nti you have 10 days leave in a year naye okugamba you only have 3 sick days that are paid obulwadde fa babuteekawo obulwadde bujja is a natural thing naye bw'olwala mu contract nga tulaba bakugamba 3 sick paid days and 10 paid leave days ebisigadde tebibakwatako bw'oba tokoze according to whatever gwamanyi tebajja kusasula oba olwadde okumala mwezi ofunye chronic disease olwadde okumala omwezi they will not pay it because it's not within the guidelines of the 3 paid working days so kati awe kugambira omuntu abonaabona ne ssente ze
nego omukubira mpulira ekikumi gwe ekikumi ekyo kimanyi kikuliisa omwezi kubanga ekirungi kyebwera emmere tebagiseera nnyo osobola okushoppinga emmere ya $100 n'ogiteeka mu freezer n'ogula obumpunchimpwa kino obuteeka mu freezer n'omala galiirako ebwo abantu abamu agenda ku mulimu ng'alya buberenge n'obunyebwa obwavudde Uganda ne kakyayike olimba nga talina sente zigenda kwejala byagenda agula ebbaga gwakuweereze ogende ku KFC onywe bia onyumirwe tomanyi ye kyeyayisemu kukola sente ezo abantu be Uganda bakikola nnyo ekitegeeza nze ntera okugendako e London yeyo gwe abakyala olaba tebakola tebabeerayo maka waliwo omukwano gwange bamuyita Tom ne Hoza kati ate obyogedde n'ennyongero beebaza bajjanga every morning ng'oli akuleta breakfast n'agikuwa oyina gamba Alan tutambulemu don't be mu hotel nnyo ne mutambulamu oyina avuga kati waliwo omukwano gwange omwe yaŋŋamba ku saluni ya Richmond n'aŋŋamba wano woba oyina omuntu n'akufisiza obudde n'alukuwa olunaku n'olwenkya n'oluddako abakwagala n'agamba omanyi kyeyeefiiriza omuntu ayinza okwefiirira shift nga ya hours 12 nga shift eyo agenda kifuna mu dollars nga 2 depending on how much you get paid $200 naye nga yeefiiriza shift eyo just making sure nti no tabalaze embeera yaabwe gye bayitamu kubanga kati akuyise oli mugenyi naye akulabyemu olunaku lumu lwokka naye aba aswala naye aba alina kwefiiriza kubanga okujjako time off work is one of the hardest things ne bw'oba okola mu office ki olimba ne bw'oba okola mu office okujjako ng'oli self-employed naye ne bw'obeera self-employed you have to pay taxes so even if you're self-employed you have to treat yourself as a professional employer or employee nga gwe employer ate gwe employee you have to make sure kubanga taxes za America siza muzanyo mukwano zisengeza Bungereza bye bimu pretty much kubanga kati let's say for example bw'oba okoze $1,500 bayinza olutaxingako $4 nga 4 bisatu ku 4 ke kakadde ke Uganda nga bills teziriiko taxes zokka government zetutte federal and state tax kubanga ffe tulina federal ne state tax mu America state ye state tax federal ye government jukira buli state federal tax ye ya government nga America United States of America eyetwalako ezaayo then waberawo state tax ye state gy'obeeramu nayo government yayo nayo neetwala ezaayo kati awo olabira nti tax bwe zituuka okureturningibwa kyekirungi awo they do tax returns federal yekola ki ekuddiza tax returns kubanga sente oba ozibawadde zakusavinga government tonajjako bills kati imagine 15,000 sente ntono nnyo ku anybody abeera ebweru sente ntono nnyo kola era tebakola mulimu gumu gwosanze ng'akola mulimu gumu abeera alina soft life ng'alina gw'abeera naye asaswa ka rent ka $2 $3 yoyo akola 15,000 n'oli aba alina emirimu ng'egyo waliwo oli nga alina omukadde w'emisana alina ow'ekiro gwasulako alina n'owe hours 2 mu afternoon awo ng'olunaku ayinza okukola ebipakasa ebyo 3 okusobola okuaffordinga rent awezeeko 10,000 aweze 3 nga kweze 3 era ne bamala omusaswa ziggwerawo kubanga alina osaswako biru eno ziggwawo aga Katonda batugamba ziri eyo bayoola babuuze bonna ani alina savings balivingira mu credit life ya credit naddala mu America they put you in a system where you live in credit they make you live a life you can't afford so you will never get out of it. Jako kyazanga wano wallahi. Omanyi abaana baffe bali Saudi eyo bambi balina ebirooto genda mu America si kibi. Si kibi era buli omu yeetaaga gana akola experience. You experience but me I'm telling you the experience I received and I'm not the only one. Kyoga bw'otuukayo osmilinga nga wakatuuka ennyonyi yakakussa. Yeah, osmilinga naye olumala boza case ajja kubuulira baba mukwano gajja kubuulira. Things are not smooth as they might seem. They're not smooth. Bw'otuuka ali first of all tosobola kukolerawo mu kipapula kyo mu linnya lyo. Otuka wali nga bakuyita kavuma regani kibayita akagatto kati nze ntuuka eranda UK nga sinafuna bipapula wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby
tusiba n'okukola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 7266 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. nga nina omulimu nina mukwano gwange bali bamuyita Lydia oyo ye yasooka okumpa ebipapula na bwefuna akalimu ku Zara bana batunda engoye amannya ngafuniddemu Lydia Mutanda ku mulimu bampita Lydia Mutanda kati laba waliwo omukwano gwange nasoma naye college yabeera London nakabwajje Manchester ebiseera yobeera Manchester aze Manchester okundabako aze mu Zara ababuuza Robin ababuuza Robin bannange kati ne bwe yaba explaining a body shape yange engeri gyendi ne bategeera nti Lydia kati boss wange said Lydia there's a girl who's looking for you but she's calling you Robin or whatever. Hey, oh yeah, it's a nickname. Era nabagambira ne bagamba I'm a tomboy all my life so the boys call me Robin Hood. So nabagamba my friends who are guys they always call me Robin Hood so erinnya Robin likola kino listickinga but it's a nickname. Wait when that boss when namuyisaawo ne mwana yesibako ye Robin nga Robin not Lydia nga Lydia yetaliwulirangako tabimanyi yalaga ekifaananyi kati no yabannyonnyolanga bwenfaanana bo ne bategeera kubanga nze yali omuddugavu afaanana bw'ato ne bandaba naye nalina okuteekawo ki story awo kati eyo trauma let me tell you it's traumatizing because at any time you at work basobola okujja ne bakuyoola waliwo sometimes nursing homes ezimu bategeera nti abantu abamu bakolera mpapula ebitali byabwe bamanyi okufuna ne bajja ne baraidinga nursing home ne bakubuuza ebikuugirako bakusaba ID nga togirina ne batandika okujja ne bakujjako ebigalo bwe bakujjako ebigalo we bati bagenda oteeka mu system ekigalo erinnya lyokoleramu siti ekigalo kyo nga bakuteeka mu kkomera naye olina akubira ssente nakkanda muli eyo temutuweeza tebamanyi byoyitamu nene mu Amerika wenyini nasooka kukola nga dokasi nga nze dokasi kimbowa they have had multiple personalities just because tuba tunoonya life kitegeera because nze me I had to work papers or no papers nga nina okukola kitegeera kati all that trauma gyoyitamu otuuka ekiseera n'ogamba ye kikyo era nze mama nkasita yafa nengamba naye Robin kyekikukiipinga mu America olaba mama abadde akola bw'ati ate nga yabadde ambeezaawo some of the reasons why she died obukosefu yabujja mu mbeera z'ebweru nze mama wange yafa blood pressure yafuna blood clots naye blood pressure ejja lwaki missing your family working so hard living conditions weather mbi nnyo winter mbi nnyo nti omusaayi gwo gufreezinga munda obugalo n'okuba bwonna bulinga obubaawo mama did you think that's good for your system? Do you think health-wise that doesn't affect you, your nerves and you in the long run? It does. So mama wange yafuna obukosefu emyaka gye yamala ebweru ate nga alina high blood pressure kwe kufuna ezo clots ze yafuna emirimu gy'agerako ojjukira okola mbalalu olina omulalu tayogera abeera naye olina omutuulako okumala ssaawa 8 oba 12 hours otudde butuuzi your blood is not moving properly otuula oba otudde ate oba okoze oba okola otuula bwoba oyagala so oyimukamu nolaba ku firimu ku ssimu naye ng'oyimiridde era oba otudde 8 hours you spend 8 hours seated that's not good for your body kubanga otudde olulabirira mongwa tayogera talina kyakola Isma yabyogeranga okujjako omutwala ku ttooyi yabyogeranga balowooza baalimba no me have been through this life era nze bwe navamu eyo nursing home ne mbasaba bano abakadde abawaka ng'ogenda wakaawe era nenfuna ow'amangu ye ali ku dialysis nga mutwazi mu ddwaliro ne mala hours nga 5 hours ali ku dialysis ne muzayo waka ne ngenda nga simukola mirimu mirala bw'obeera laki n'ofuna ekyeyonga ekyo naye emirimu mibi oyita mu bugubi omugongo ne gumenyeka okufuna omulimu omulungi olina okuddayo n'osoma oddayo n'osoma osobola okuddayo n'osoma
naye era batono nnyo abasalawo okuddayo ne basoma naye kati era naye olaba negino era egyokukiriringa bakadde era tugisomere n'okola ka CNN bakola bu CNN ozaala qualification eva e Uganda osobola ogitwala mu America oba e London nebeera valid siya naawe olimba badokita bava wane batugamba badokita bava wane mulago babuuze teri dokita ava wano e Uganda ng'afunye degree ya Uganda wulira ne bwebera masters ogenda mu America ne bakugamba credentials zo tezimatchinga criteria yaabwe wakiri bakugamba n'osomayo kakosa ak'emyezi omukaaga oba omwaka gumu none of them goes tebakulimba none of them goes and practices right away no wakiri you have to do a small course so you can credits so balina engeri gye bakola nti bw'oba ofunye credits oba ne bw'oba ofunye masters balina engeri gye bakwata ne balaba engeri gye basobola okuzituusa ku level yaabwe ne balaba level kijja okumako according to their standard ne bakuwa kakosa akaddako okutopinga ku kyosomye e Uganda. So none of the credentials we study here are valid there. You have to go back and study. Nze olowooza nasoma n'abaana ba 18 nga ngenze mu America naye nasoma mu London kyokka jjukira nalina UK credentials nga nsome mu college emyaka 2 nina credentials eza higher education ye UK ngenda mu America bagamba they don't recognize those credentials. I had to repeat nkole associate's degree which is like a general degree ng'osoma buli kati yo bw'ogitola n'ogireta mu UK ate bagiverifyinga eyabwe no buli omu ne system ye n'abe UK nabo tebajja giverifying because the curriculums are different, the systems are different. They will see the equivalent to what you've studied. Let's say for example I've done 101 English in US. When I go to the UK and I told them I did 101 English in the US, bayinza okugamba kubanga bate bavaluinga lower kati bakugamba kati ogenda kukola kati bavalinganga 98 English so is a bit tegera kubanga curriculum yabwe kati bagamba kati eyo eri equivalent to omuntu akoze English wa 98 not omwaka but 98 numbers zabwe ngeri bazinayo kati bagamba kati oyina okukola English 101 ne English 103 to be able to qualify for this course that you want to study. Nebwe basiya English obali bagamba you have to do science 101 over what kati obeereyo ng'ofigitinga n'ebintu byo eno nga munnayuganda bwakubira essimu bakusabiriza ssente kati of course abalina emitima emirungi ng'ayagala muntu era baziweereza kubanga naye ate bambye n'abamu baleka baziweereza nga baagala abantu bakkirize nti bali bulungi naye mu bulumi okitegeera mu bulumi era nze nabeerayo era nze saganya otaanya n'abaganda bange because my sisters they can give me money if I wanted to but okimanyi ekiriyo nkimanyi ekiriyo nkibaddemu sente za bulumi nabo tebazinoga ku muti tetutiisatiisa muntu ayagala genda sibatiisa era kyenva mbagamba but ogendeyo nga okimanyi kyekyateesawo intaneti eno you have the mindset you go with the right mindset because if you go with the wrong mindset you'll be disappointed toyagala kutuuka eri ovumaganya abakusindikayo genda ngo my mindset nti si byakwejjalabya jawa amalala ge Uganda Jawama ge Uganda bwogenda ng'oli star gajje katigoloza Michael akola kyo omulimu kati sawe ayinza okuba alinga ne ba Justin Bieber eyo bayimba aleka tamanyi na Justin Bieber street jabeerako segedde naffe tugera mu Hollywood tukoma balaba ku TV ne tugenda gena ti omusange ku street ate otya ate wa ekitegeeza bw'ogenda ng'oli celeb bivem byesonyiwe kubanga n'abannayuganda bakulagirawo toli first of all abannayuganda eri abeeri be basooka okulaga nti toli kyejjeemu era tutweragirako era tutulaga nti oli sereebu be basooka okukuvuma wera mu community ne bakugera kazi ano no kalowooza nti ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone yewali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Ne ntusanga Robin Kisty yenna nga yeewulira alowooza eno bitukwatako bankubira amasimu naye ng'oli mu bibyo segera
naye bo balowooza nti as soon as you go naye teriyo bwa serebu tebuliyo kobaani ojagenda ekyeyo kikuwa oyingira ekiyumba longoza obukadde kubanga bakimanyi life tugenda through the same tolina kyoyinza kunnimba oba oza oli serebu tolina omulimu gwogenda okola nange gwe natandikirako tolina kyojja kunnimba system ffenna etukola nga ate kati gwaze kati nkusinga kubanga kati nze nina ekipapula gwe tolina kati gwe olina kujja obuyambi obujje ku nze ate nze abaddeyo ebbanga okitegedde olina okuba mukakamu olina okubeera omukakkamu kubanga okufuna let's say work permit ng'eyo ng'otaddemu asylum the shortest to take is 3 months ng'oli lucky the shortest depending on what state also you're living in because oyinza ofuna ng'otaddeyo asylum myezi 3 bakuyita ne bakuggyako ebigalo wamala okuggyako ebigalo wayitayo another 3 weeks I think ne bakuweereza work permit eri renewable every year. The first time it is free. After that is above $800. Muga katona. Nga tonafuna bipapula. Dola lunana. Lero so ide nkubulira BNP semu. Dola lunana. Above $800 to renew your work permit kubanga bagikuwa mwaka gumu nga tonnafuka citizen. Bagikuwa nga eri renewable. Nabo bakola sente. That's how immigration makes money. Shegera. You have to kebera ya bwerere kubanga of course wasasulira dda ebyasooka weba ku studyinga naye omwaka kasita gugwako bwe kuti my friend ng'olina okurenewinga you pay money now kyokka n'ekipapula tekituukikako nga n'ekipapula tonnakifuna kyokka you have to pay $800 to renew your work permit. Driver's license naye bagikuwa ya mwaka kasita ekipapula kigwako naye beweddeko you have to renew. How much? I think it's about, depending which state, between $35 to $40. Renewing our boy, already wajifunako. Renewing is not that bad. Beranga above $40. Depending what state you're in. Ekyeyo nga kyanjawulo. Ekyeyo kyanjawulo. Okimanyi kikuyigiriza discipline, money discipline, financial discipline. Kikuyigiriza buli kimu kwegamba omwana bw'oba toli serious osobola kyangu nnyo okufuuka homeless ebweru. Yeah. Changu nnyo kufuuka homeless ku street kubanga bino eby'Uganda bitugamba nti landlord wange nja muliiramu antegeere tebiriiyo tolina gw'oliiramu my friend omwezi ogusooka kasita togusasula first of all they will charge you a late fee already sente tozirina naye if you pay late there is $100 late fee oba $150 nemateeka mweri mwekiri kati ate bw'ebeera late fee kati ate landlord wagendera mu kooti n'afuna court order baku evicting court order kasitayita mu bweti nti you're allowed to be evicted yaleeta abantu be nga basula bagulawo nyumba nga bakanyuga bintu bye ku street nga bakanyuga waawo tebabitwala babikanyugawo abaagala ne babyerondera so kati you have to be on point that you always have money for rent or else you're on the street. Kati gwe wagenda Nova ovudde ku NTV obadde okola login bwe watuuka eyo login byo biteeka eri naye nfuuse egundi musabi wa bubudamu nfuuse masikiini awo nga bwe mpulira by the way nga mfiringira ddala nga masikiini bambi omuntu asobola okubeera ano nga yawuza uncle you send me uncle they told us at school uncle daddy mommy sister brother teri kintu kyangu kati wana Uganda olaba ne something as simple something simple a phone essimu eriko obukwakulizo tomala gagikwata bukwasi kubanga essimu ya contract bw'oba tolina ID tosobola kufuna ssimu ya contract bw'ogula essimu let's say olina essimu eyo ovudde nayo Uganda olina ka smartphone ovuddako e Uganda sim card tebamala gagifuna olina okubeera ng'olina ID efuna sim card eyo sim card ya monthly plan teriyo bya pay as you go tebiriyo nti ngenda kwata kadata kange ntekeko akesatu akebbi tebiriyo either osasudde ya mwezi oba tolina simu ne bwe zibeera nga $2 zosasudde omwezi naye nga ya mwezi $2 ng'oli ku ground wali gaba mangi naye kati it's the smallest I can say the smallest naye sebo wano omuntu bamusindikira pound 10 oba 2 n'agamba naye ebbanga oyo lyamaze ebulaayi eyo avaamu buvi $2 kati wuli the smallest phone bill yeyo naye ate the smallest $20 ey'essimu naye ne TV license abantu tebamanyi nti neeri ebweru tolina TV gy'olaba nga teriko license TV or TV station oba no
bintu bingi nyebweru abantu batategera kati wano otekako TV onolaba there's what they call TV license bwoba togisasudde ne kebo yo tejja kola totaddeko stata tejja kola TV license oyino gisasulira kwegamba biru ekufukira biru abantu bebweru biru zibatuuse wano bali depressed bali stressed okera kumacha n'olwala omusujja n'ogamba guno omusujja tegusobola kunnuma tegulina kunnuma n'okola sente bajja kugoba kyokka ng'oli mulwadde. Nenga you have to go to work sick because if you adding up no nakulanga oli mulwadde na laba bine bibiri osobola bagamba oli mulwadde n'otajja ne tebagenda kusasula n'obala bine bibiri bwembanga tebiweze kitegeeza cheke yange egenda kubeera eri $200 less weziba ziri less then kitegeeza rent sigenda musasa kugana otanko birowooza byonna n'ogweddalu you get depressed kitegeera. Robin Kisty gwe tuli naye olunaku olwaleero right now Robin oli ku Urban ndi ku Urban TV show bagiyita Short Circuit entertainment show bakuyisiza bulungi bampisiza bulungi era ndi musanyufu gyendi bampadde Vision Group bampadde second chance era mbeebaza okumpa second chance ate nga sheno enjawulo yaayo show ya entertainment naye tetukuba bino bagamba nti kubamba kube tetusabula kuvuma abayimbi. No, we report entertainment stories. We report on them, simply report on them. And tetulwana ntalo, every information that we put on air is information that come from the celebrity's mouth. So bambi mundabe mugendeyo every day Monday to Friday. What time? 7 p.m. prime time. Ndi wa mawuli mkwano. Sawemu. Wow, that's good. Prime time ejibaita biggest prime time. Kitegera so batuninge ini bandabe bobanga oliyo nga talent yange ojagala ate kati njogera Uganda bamita Moses ani Moses last name sinajiga bulungi ani Atieng ya Moses Atieng ya ye boss wange ko Urban TV naye ate si overall wa meetings eko hasinamu meeting ako muntu munene nnyo. Okay. Kale CRUZ exclusive gwe mkutu ALLANCRUZ gemanya. Thank you so much Robin. Thank you darling. Badde nkusaba party ye Ekyeyo nkoyo shojje wano tunyumyengamu njagala tukikube kubanga abantu basobola okusabiriza sente z'abannaabwe njagala nnyo basensitizing bayige kubanga nze ensonga lwaki wendi. Okay. Thank you. Robin Kisty for you bobo mwagala comment section enkulu nnyo ogambe ALLANCRUZ bambi ku side y'abakyala tulete Robin pani tunafunayo mukyala ayogera ku kyo naye issues nga z'abakyala ze bayitamu naye nga ate omuntu agenda ovaano ng'omukyala takimanyi. Ate nze nina experience mungi nina emyaka 37 so nze ng'omukyala gawera salamu alaikum so nze ng'omukyala nina experience ewerera ddala obwamaama relationship obufu kale for now sijja kusukako wano musibe bulungi mweraba. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu byo byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com.